oluvannyuma lw'ebbago ly'okufuula zi munisipaali z'embalala Entebbe, Jinja ne Gulu okutwalibwa mu paalamenti bifuulibwe ebibuga ebyetongodde, bamusigansimbi batandise okulaga obwetaavu obw'okuteekateeka ebibuga bino. Ekibinja ky'abamusigansimbi 7 okuva mu China mu ssaza ly'e Hainan basisinkanye omumyuka wa sipiika wa paalamenti Jacob Oulanyah okwanjula enteekateeka y'okwagala okwenyigira mu kuzimba ebibuga ebyogerwako nga bano amakanda bagasimbye embalala. Bamusigansimbi abakulembeddwamu omumyuka wa gavana w'essaza ly'e Hainan Kang Yahong basabye sipiika okuyisa ebbago erifuula mbalala ekibuga ekyetongodde balyoke bakifuule amatiri bonna. Sign a letter of intent on establishing a sisterhood relationship between city of Mubrara and Sanya of Hainan province, and this was a proposal given by His Excellency Mr. President of Uganda. I believe that with the signing of this letter of intent, it was started a new milestone for the friendly exchanges between our two sides. Mu kwanukula okusaba kw'abamusigansimbi, Jacob Oulanyah yeebazizza gavumenti ya China olw'enkolagana ennungi eriwo wakati w'amawanga gombiriri. When I hear you teaming up with the Mbarara city, I know that there's going to be an exchange of these plannings and infrastructure development for that city. I am grateful for that. Oulanyah asabye bamusigansimbi obutatunuulira Mbarara yokka wabula n'okutunuulira ebitundu ebirala ebisuubirwa okufuulibwa ebibuga. So if it could be possible, a similar arrangement could be made with the Gulu city so that we also have the cooperation arrangement and exchanges. Hainan ly'erimu ku ssaza lya China erikulaakulana ku sipiidi eya waggulu era nga lye lisinga okubaamu amatiribona g'ebyobulambuzi mu ggwanga lyonna erya China. Stephen Tugarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.